Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde e Masaka side z'Erwengo ku mukolo gw'abadde gw'okuziika Pascal mukwano gwe, wawulidde ebyavuddeyo, wawulidde ebigambo ebyayogeddwa, ensonga zonna nga bwe zatambudde. Red Zone TV twabaddewo okuba nga tuzikuwa era nkakasa bw'oba watambudde naffe kyenjogerako okimanyi era ebigambo wabifunye nga bwe byabadde birina okuba nga bitambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalekikyalinze oba yasomesezza abasajja bano ebyobufuzi mu constituency zaabwe mwennyini, mu bitundu mwennyini bwe bakiikirira, mu bitundu mwennyini gye bava, gye basinziira era gye babadde nga bategeeza ensi nti teri kuddamu kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azze wano, teri kuddamu kubeera ng'aba NUP bajja wano. Ng'oggyeko ekyokuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP countrywide tour yategekeddwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenzeeyo bwe yabadde agenza okuziika. Ebyabaddeyo wabiwulidde, embeera nga bwe yatambudde wagirabye. Kansooke nkuwe ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yagambye Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika n'abakulembeze abalala maaso ku maaso. Bano nga babibagambye maaso ku maaso. Oyinza okuba tewabitaddeko nnyo mutima naye njagala obiwulirize, yensonga lwaki mbikomerezaawo. Sooka obiwulirize nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera, bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Omusonyiwe olw'ebyo kubanga gw'okulembera ttiimu, obanga gw'okulembera ekibiina. Nzaali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament. So obuvunaanyizibwa bwange omu ku ffe bw'avaayo n'akola ekitasaana, naye nkakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja kusookinga ng'abooluganda. Nsaba nammwe mu kiseera ekituufu mumusaasiranga, temusooka munyiigira, mu understanding. Buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga, ojja kusooka kyandastandinga. Bwe mbadde envuga nga nzija mu kkubo, nze ndowooza bingi, ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu, ndaba embeera, ndaba obuyimba bw'abantu baffe, n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu. Nga tulikola tutya naye nga tetweyama. Baganda bange njagala okubategeeza nti Yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo. Nze nange bwe nali eyo nga mbalaba abaddipi balwanidde eno NRM balwanyi FDC bibaawo ebyo, era buli muntu akulembera ttiimu ojja gisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini. Tinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu. So tutandastandinga nga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeeyo ku mutimbagano. Ekizibu tono si mulabewo, Waiswa Abedi si mulabewo, Abedi Waiswa si mulabewo. Omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese. Naye nga ekyo ekizibu kya Uganda. Era njagala okubategeeza abaganda bange, sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bampala naye. Nedda tuli bantu ng'omukulembeze. Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding, era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo. However banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo. Baganda bange, ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ssente. Ssente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. Bambi olw'embeera, tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bbulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku. Bwe bajja ne bamuleetera ssente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno, ajja kwambala eyo. So yembeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe. N'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula. N'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu. Kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa. Era tewagenda kutya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono. Kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulwanya bakulu bange. Era
bakade bange mbasaba munsabirangako mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera kyannaku nnyo okuba kitwe bino bisanyusa Museveni bino babali balwanidde eri ate naddala ffe ng'abantu ba wano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga bayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe abaganda tebaagalana abaganda tebawuliziganya abaganda babbi si bituufu ebyo naye oli bikonfaminga afunayo omu ku mmwe afunayo gwe musinga okuwa ekiti kwagala namukozesa banaye nsaba obbasaba ekyo tufube tukikomye bwe twali wano nga tuziika birekeraawo yali mmawo yali wano wenyini wenyimiridde n'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kotinga linyala birekeraawo ebintu by'okulya na mwekwe birekeraawo n'ebirala biyise bifaanana bwe bityo emyaka giyise tugenda koma ddi nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu nzadde abaana ngenda nakuzukuza lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama ate ffena tulina okuvunaanyizibwa nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo sinze nali nsaanidde nze saasoma nnyo sijagamba nze nsinga obugezi sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi naye najja kuba nali nnyina ebinyiga era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala n'abamu baali tebatukiririzamu people power amaanyi g'abantu era njagala okwebaza mukulu Sebamala aliwa akyogeddeko ti buno si buvunaanyizibwa bwange oba muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo yensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku bwamini kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja muntegeera baganda bange era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo Museveni yatya nnyo abantu naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa kati Museveni talina gwayinza kukozesa okugjako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga ng'ajja n'afuna kimwesiga n'akozesa oyo ne mukkiriza kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako mmundu nti Bobi Wine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba mu Arua bannange ne babatta na guno gwaka emmundu zange sizirabako ezo ekyo bwe kyagaana lwomukya n'abagamba mwe muveeyo temujja musobola bajja kutegeera mwe muli bange ba Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo n'afuna bannakanguubi n'anoonya baganda n'afuna bamasajja mivule n'anoonya baani kubanga bo bali believable ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi kyendala oyo musosoze mawange ekyo kibiina ky'abaganda that's Baganda Party ne batambuza ekyo naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwenyina si muganda mukwano gwange gwenyimbye naye ebbanga lyonna musajja munobbi bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga ako ne bagamba kagaanye ne bagamba kaliwo akalala kyekirala wabisiyaga awagira ebisiyaga bagenda okutunulamu ne bagamba lindako ono si gwe bagobeera ndani kubanga bakanya ebisiyaga ono si musajja mufumbo kati ekyo bakyalwana nakyo naye n'emboozi yonna yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu tekibeewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna bw'oba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo musajja omuganda temumpulira ku radio yaffe mwani mukyebuzizaako ekyo akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya Yes, Redson TV kwali webale kubanga okyagoberera obiwulidde byebyo byabaddewo nkakasa obanga batambudde naffe ku live gye twakuwadde ensonga ziteekwa okubanga zakutuuseeko era wategedde ekyabadde sayidi eyo kakati njagadde nkutemeremu ako kokka kubanga byeyadde ategeeza
nti babiyisa mu bantu baffe be baba abaddewo. Owekitiibwa ennyo amanyiddwa nga Abedi Bwanika yabaddewo. Awo nno omwana we yagambidde nti yaleese omutwe omukalu nga teguliiko nviiri. Kakati Abedi Bwanika yabaddewo era omu ku bantu be yadde ategeeza, kubanga Abedi Bwanika era olwavudde awo ye yasinze okukulembeza ennyo ekintu ky'ebisiyaga, naye ng'ate buli kimu akimanyi nga bwe kirina okuba nga kiba oba nga buli kirina okuba nga kiri. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwe yayogedde. Ye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga byamuweddeko, yatuuse ekiseera atunula tabitegeera. Awo wamulabidde asonga yabadde agezaako omugamba nti yeetonda era ne tumusonyiwa. Kati awo ng'agezaako okugaana nze seetondangako, ng'agezaako okugaana nti saagala kisonyiwo. Era otunuulira feesi zaabwe zaabadde zikiraga bulungi nnyo bombi nga bwe baabadde batudde Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga. Era ndowooza olwaleero lwe tugenda okukomya emboozi y'ebyo byabadde Masaka, naye nga bwo obusungu obulaba buviira ddala awo wenyininyini bwe bagambye nti buve ku ggumba. Redison TV kwoli webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nga balwaka na Lugunda togenda kusinga Besigye Bakateeka, togenda basinga. Oli musajja mutemo, oli muyeekera. Omuyeekera aba amanyi ebintu bisatu na kubba. So solution eriwo ate nga yetuufu. Ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe. Tuyinza obutakkaanya twakyogera tutulina okubeera ba mukwano, tuyinza n'okuba nga tetukolagana naye n'ensi ffenna tuginako omugabo ate omugabo gwe gumu.